Leero ku Lugonvu's show. What are causes of vagina very abnormal? Abnormal. Yes. Vagina ino kuba nakasukayo. Yes. Nenga kokona akali nomo. Akote kali nomo. Omukazi akuyitako businoga nti etali nomo. Omwami angambe asinga nyumiza shone ya Lugonvu. Anize sima. Uchitunda sheno. Esingo jitunda Lugonvu. Wafula tamanyi. Chembuza. Omukazi asobola okuyitako nega. Oyo no tali nomo. Nga unyo kivundu. Osobola muwulira. Baba nabagalana. Gwe mwami. Yanze mukyala. Tutandise ensonga. Tutuddeeri engoyo osuddeeri. Mami akebba kuli. Oyise kugundi kubitaala. Yasewaseeyo. Olutuukayo. Abaye akatuukayo nga baby. Anasomoludde kasasiro. Owoyo kote bwanga kuyita. Omwami abuuza omukyala agamba neighbor bali na badaabu ba kisengera ddiiro. Anasomoludde kasasiro. Obadde tawunya naye bwo ekisune ekitegeeza ebisambi bitereka. Ebisambi byonna omukyala lwagira bw'ati tajjatwa aka naye naye gwamusinga oyita otya mu kkubo lyotamanyi oba waliyo ebinnyanya n'emyala anti oba weesunza ogenda okulaba omwana ayimiridde ogamba awo tuukireeyo ne buno obuyimirire oluusi okusanga bulina disorder obuno obuyimiriddeko tayinza okuba nga bepafume naye agenda okugira bw'ati nga vagina abnormal smell. Omwami yali agambye no mbuuza bannanga ani asumuludde kasasiro nti neighbor kasasiro atajja mbudde jjukira abasajja tebaga kintu kibajjako ng'atuusa ekyo ge mazima centimeters per second alesa kyokka agenda otuuka eri nga kasasiro basumuludde nga afazaali mfane kasasiro naye agenda owulira ekivundu kasasiro avunda n'agamba olabanga buli lw'oyingira n'ofuluma odda na kasasiro oyingira ofuluma odda na mwalo oyingira ofuluma odda na suwe gino ga nti nze sibiddamu amazima nze njifuluma Lindirira